Mu mbeera eno obuvunaanyizibwa obw'okulamula eggombolola ya Ssaabawaali Kasanje, Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'abukwasa musajja we Benon Kibuuka era atuuziddwa nga Ssaabawaali mu butongole. Omwami wa Kabaka atwala essaza lya Busiro Ssebwana Kiberu Charlse Kisiriiza asinzidde wano n'asaba abaami ba Kabaka abakwasiddwa obuvunaanyizibwa mu mitendera egy'enjawulo okukola omulimu guno mu ngeri ey'obwesimbu. Buli muntu alina ekifo ky'atuddemu laga nti osobola. Tolekayo nagamba obuto gonna gonna gakola ki mugamaleyo mukole ojja kwesingana nga mwami ono wamuluka ng'ekyo ozze kugombolola. Baanaddukanya nabo enfuga ey'ekitundu ekyo ekimukwasiddwa. N'olwekyo omwami wa Kabaka ow'eggombolola nga tannalinnya eno wamu n'omumyuka we nga naye tannalinnyawo balonda abakulira ebitongole nga beesigama ku bisaanyizo by'omwami wa Kabaka. Mu kwogera kwe Benon Kibuuka yeeyamye okubeera omuwulize era wakuweereza n'obumalirivu. Kusomozebwa kw'amaanyi okubeera nti ku bantu bonna abali mu ggombolola ey'e Kasanje beene eyalengedde Benon Kibuuka n'ampa obuvunaanyizibwa okubeera nga nkuuma entebe y'olweggombolola, entebe ya Ssaabawaali, naye nkakasa nti nja kusobola okuweereza. Twagala okwebaza mmeeya ne kanso ye olw'obuwagizi bwe badde tukolaganira awamu ku mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Mukama wange tuwagidde emirimu egy'enjawulo ebirungi tukoze. Eggombolola eno ebadde ekuuma ekifo kyakubiri mu ssaza lyonna erya Busiro. Benon Kibuuka aweereddwa abadde omuwandiisi w'olukiiko lw'eggombolola eno Nkwanga David Kintu okubeera omumyuka ow'ekiseera ne Ssaalongo Nassanayiri Ssemajwali. Masakwa Nicholas ye mukubiriza w'olukiiko, Omuwanika ye Henry Akankwasa, ate Ssemuwera Peter ye w'obwegasi, ate Kkirize Mugagga ye w'amawulire n'abantu abalala. Waawo tuyingidde ensika